King Sheebah finally tusazeewo ne ngamba katumutwale E Butabiika. Kati bo mukebera nga bagamba ebinnya kyonna kwe byava kizibu ku bwongo. Ebinnya ebyo wasooka kubanga nakyo kirinawo embeera embi gye kyaleeta ku mutwe. Ebinnya kizibu ky'amaanyi kikontributinga kinene. Kyokka ffe ebinnya bulijjo tetubiteekako sira. Then ensonga endala gye batunnyonnyodde ebidagaladagala, drugs. Ebidagaladagala. Then ebisigadde byebiri ebyo bakeberera eri ebirala ebisinga awo bye bagenda okukolako. Kati nange Yes, I wonder boy, yujigwe mkutu kwetuli yonna gye musinzira okubanga mutulaba mukulu Omukunja tasera awulala tukoledde nno wano Butabiika nga wembale zaawo nga tuyingira ekifo kino King Sheebah embeera erabika nga eyongedde okubanga etabukira ddala. So tusazeewo okubanga tubabuuzaako bwe tuti nga tusinzira Butabiika wennyini tebakkiriza kamera naye tusazeewo okakoze otya ako kuba kati byebyo kyekiganyi Wonderboy kyekiriwo ndi biri bitya ombuzeeko mwana mwe tuli tugatta mpaka kuwulira bubi tubaamu nga tubigadde obimanyi mpola nali nakuwa Jaaka naye yatuuse naye n'atya Jaaka gwali lwaki atusazeewo kubanga okola decision bweti kubanga abantu ntandise ne clip ebalaga nti King Sheebah tumututte ye wano wetuli E Butabiika. Tukoze ensobi nnyingi nnyo ebbanga lye tubadde ne King Sheebah okwefuula abategeera ennyo naye nga tetutegeera nnyo. Kwegamba ffe tubadde nga tutunuulira King Sheebah ne tuwa conclusion zaffe era buli omu omuwulire eri abagamba mulalu. Ate abalala ne tugamba like si mulalu nnyo. Alala n'agamba baamuloga. Mulala n'agamba mpewo za kika. Buli omu alina ansa ye gy'aleeta naye nga ansa ezo teziri nga we twakola ku bulwadde bwe yalina ne tutugenda abasawo ne bamuggyako omusaayi bo ne batuwa ekisembayo ne bagamba yalwala obulwadde bwe buti era eddagala liirino. Kati ne ku nsonga y'obulwadde bwe obw'omutwe kibadde kyatulema. Kati kibadde kitandise tutuuse ewala ewatagenda awagenda okutwawula ffenna nga abamuyamba kubanga King Sheebah si muyamba omu. Tuli ttiimu nnene nnyo, tuli abantu bangi abamulumirirwa. Kati mu kumulumirirwa ennyo ne mu kumwagala ennyo kati ndaba bigenda tandika tugenda nakukoleramu ensobi. Kati sa eno omulabye baamuwalakata omutwe temuli yadde akaviiri. Kyokka eyamuwalakasa omutwe nze yaŋŋamba birala mbu Sheebah yamubulako. Kyokka ate Sheebah agenda okujja nnyonnyola simanyi mbadde mu masabo kusala embuzi sala enkoko simanyi nuuno baamutwala mu ssabo. Saanagenda mu ezo story stupid things saabigenda mu ttaano. Omusawo n'amugamba ajjako enviiri. Sisobola kigaana asobola yakikoze mu ngeri y'omwagaliza. Manyi oba oyagaliza omuntu okola buli kyetaagisa obulawo kye baba bakwadde amagezi. Kati abo abasawo be mugenda mbwente we mwateeka ne Viki we yateeka kaloddo mu fikisi ne muvuma. Ne mugamba kaloddo waba akakasa alombeddwa omuntu n'asimanyi mbw alina amayembe agansindikire nga tegatuuka. Kaloddo alina amayembe. Kati nabano bye bazzeemu okitegeera sigenda banenya kuba tebakikoze mu mutima mubi. Kyogamba kati gwe tonalabawo nkyukakyuka. Sikkiriziganya na muntu atwala Sheebah ku musawo abasawo abo abagandaganda abo bannankani abo ng'osalake kati bamugee salako enviiri kawalaata mbulubaala ajja ne yeekweka mu nviiri olunagira bamugaa salako n'ebyoya salako n'enjala salako okitegeera. Nze lwaki ngamba sikkiriziganya na muntu atwala King Sheebah oyo mu basawo. Nze basawo nze nkulidde bukunji okuva mu buto bwange teri kyogenda kunnimba ku basawo obimanyi tewali kyogenda kunnimba. Kati olaba nze simwetwalidde mu basawo gwe tokola lugezigezi. Maybe nga bano bayagala okuba nti
because yagezaako kugenda mu bakatekale kaŋŋambe nti oyo omukyala gw'ogambye ow'oli gayi then ne natwalabako nga mututeko n'emutundwe pasitaani oli oba Tom brother we yali amututteyo kati nga last solution maybe oli yalowooza nti katugezeeko ne ku basawo ab'ekinnansi si nsonga mbi naye abasawo ab'ekinnansi abo balaba mu kuyamba anti oli yannimba yaŋŋamba mbu Sheebah mbuzeeko nze ye kye yaŋŋamba okategedde so kaakati ebintu ebyo biba fine naye obuzibu obubivaamu Mukunja wabiyingiriramu hanizi nfuna bulungi omanyi nakugamba ku Sheebah nze nnina entondo woba obadde tokimanyi naye nze ku Sheebah sirina ntondo ku Sheebah tolina kyojja kunvuma ye Sheebah kyobula famire ye natuuka ne nanga bitandise okunfuukira ekizibu abala ne mbagamba omanyi walan okuta Sheebah nga mmaze mussa mu ttaka ng'afudde Katonda n'amutuggyako ne tumuziika awo nja teriyo Sheebah ne waalikola ki ne waalipama kukuba ye sigenda mwetamu kubanga kyonna kyenkola kakati gwe bw'otwala Sheebah noga sime tugenze kusala mbuzi sime tugenze sala nkoko sime tugenze kuma byoto it is okay naye remember kyonna ekihappeningirayo pressure dawani eddawo abakulu abo nga balaba bayiteesa ne bakola ebintu ebizza omuzigo ebizza pressure bonga batuula eri bisinde tetubimanyiiko nga ekintu bakirekera Mukunja yalina okwanukula abakulu nga badde eri nga beegadanga sijja kukkiriza omuntu wakulaba waba wakubuuza ani ogwabadde naye era ani oyo gwoyogerako yakulimba era ani yamututte mu ssabo tubireke ebyo tubireke kubanga bantu bange saagala nnyo bbeera awo ate bantu bange sijja bbeera abo mbabeereko nnyo ate nabo tuyinza olowooza bakikoze mu mutima anti kyenkuganye nti tebakikoze mu mutima mubi okategedde naye ŋŋamba nti kino kyekiriwo kubanga wootaŋŋamba webizza omuzigo yagala gaana nnino bibaamu okategedde gwe tebajja kubuuza bibuuzo bidda wa Mukunja oyo Sheebah ekizibu kyonna ekimutuukako abantu basooga Mukunja yamusaddaase bano abantu jasi batwala ebintu bino Sheebah yava ku level yo gamba nti neiba yamumanyi gundi yamumanyi ekituuka ku Sheebah naye kiba kimutuukiddeko ggulu naye kiba kimutuukiddeko wa abantu tebalwawo Asiya tebamusaddakisa maama Fiina n'esibifo okategeera naye nga bayinza obasiye bamusaddaaka nga entuuko ze ez'okufa zaali zikoze eki zaali zituuse so kati ndowooze so n'okeera ku makya era naye payo mpaka wano ne ngamba ku mulundi guno wenziramu omulaba Butabiika Butabiika ono mbadde ne Sheebah fulufiga ebbanga lyonna kalimalayo fulufiga bambi fulufiga oyo era omulanga omuntu atategeera naye oluusi abaamu akategeera katonotono kale yakiremerangako n'agamba mad person naga Sheebah mugwi wa ddalu awedde mutwale Butabiika kati nze wamugondedde ebbanga lyonna era kati ninga eyamugondedde ebbanga lyonna mbadde nga ntunuulira King Sheebah oyo nga ninamu essuubi nti ajja kutereera nga manyi yeetaaga bwetaazi kubudaabudibwa n'okumufuula nti naye muntu kuba twamusanga mu mbeera nga buli omu amwenyinyala naye byonna tubikoze ku nkomerero n'endaba nga birabika bigaanye nga waliwo ekyenjawulo omulaba ng'ateredde ali awo ekintu kibaguka bubaggusi kimwambala kati ngenzo olaba bano kubanga buli omu ampa amagezi ono aŋŋamba mumutwale wa pasitago ono mumutwale mu ssabo ono mumutwale mu mpewo ono agenda asamirire bajjajja eno agenda anaabe bino kati ngenzo okulaba nga amagezi mangi ate buli akuwa amagezi agaleeta mukambwe bw'otagakozesa agamba kaakati mulaba Mukunja kaakati mumulaba yeepanka muki kati nze nsazeewo bwe nti kino saate sirina gwe neebuzizaako kebe famire ye nze mututte nze muleese Butabiika amwagala amusange wano nze muleese ne weeba famire ye nze muleese okitegedde weeyogeddeko n'abasawo bamukebeddeko Sheebah tuyingiddeyo mu kasenge Butabiika nno buli mbadde n'ebintu byesimanyi buli we tugenda tukula tuyiga Butabiika alimu emirundi ebiri waliwo private ow'abagagga n'owaba ne public owa buli omu kati owa buli omu ekizibu kye mulabyemu kuba gye tutuukidde bagamba abalalu kyangu ottoloka akera ku makya n'afuluma n'agenda babuuka kati batoloka ne badduka ekyokubiri abalalu nga bo beekuba eŋŋuumi ziri balwanirayo
tebabaako kale erikke eri eyawamu. Then kati ate wenyambuse eno mu Butabiika private private omulwadde bamuteekako omuntu wamu caretaker ng'amubeerako ate talina waayita kufuluma mpaka waawona. Kati wetuyingidde omanyi kintu kyenyumira kati ninywe kyensanze wano nti omuntu yenna singa aba ng'ali eyo ng'ategeera bulungi mu mbeera yonna omuntu Katonda mwakutadde ndowooza omuntu yandibadde respectinga nnyo Katonda abaana abanamusiimu wakati tubadde wali nga oli eyo mugagga mulalu olunaku abakozesa ssente mmeka kuba bazitugambye abasawo omugagga omulalu omugagga omulalu batubalidde wiiki ekitone ennyo ng'obazeeko ebiri ng'onyigiriza wiiki emitwalo 7 era yo Butabiika yadde neepankamu naye yenyizo era ngenda mmujjayo nyinza olemererwawo. Kati awo njagala abantu bakkirize nti oba oli awo oba ofunayo ebibi 1000 ng'oli mulamu bulungi Katonda tosobola kumusaba kuwa wali eddalu lya bbeeyi. Ndabye abantu nenzikiriza babaze ewiiki emitwalo 7 olwo ng'obazeeko ebiri esenso byokka nga tolidde bulungi nnyo okategedde. Kati kitegeeza namukuma si wa bbeeyi kiba kitegeeza weeks 2 kamwana omwezi si 2 ate nga mbabuuzizza amalayo bbanga ki kati bo balaga tebamanyi bbanga lyalina wonera kumalawo. Era kati kyendabye na wano agenda funirawo just treatment njagala bampe buwiikumuke bampe nti ekimutawanya ekituufu kye kino na kino male mujjewo nze ngende njiye gye nkola ki gy'omutwale walala gye tufunira obujjanjabi nti ng'era bwe tugendanga mu malwaliro aga bulijjo so ogenda ensambya neekebera neekuwa ekituufu nti ekiruma omulwadde wo kye kino n'ogenda n'ofuna treatment awaalayisiko okategedde. Bano kye ŋŋenda okuba ezo ssente zisobola zigendamu naye bwe bamukebeddeko bino ebisooka era kyendagidde ddala nti olugezigezi lwe tubadde nga tukozesa lusibye nnyo Sheebah mu mbeera gy'alimu nga olugezigezi lubi ndutegedde leero. Kati bakebedde Sheebah ebinnya ebiri mu mutwe ndowooza ogenda bibalaga ebinnya ebiri omutwe gwe gulimu ebinnya biri ebinnya biri 3 naye waliwo ebinene 2 ebiriddeedire. Kati babuuza Sheebah ebinnya bino byava ku ki? Sheebah n'agamba ekinnya ekimu nali nkutta akacupa ka walagi omusajja n'ansanga n'ankuba n'enjiika omusaayi nga nkyabeera ku street. Ekinnya ekyokubiri bba wange yankuba yamukuba akabazi kyokka ekyewuunyisa mwana wa muno akabazi Sheebah bamukuba akabazi ku mutwe. Ebbanga lye mbadde ne Sheebah yatugamba waliwo lwe yagamba nti ebinnya ebyo ebiri mu mutwe yabifunira Ntebe ate waliwo lwe twamubuuza ne kwegamba tewaliwo ansa gyakuwa. That is for the private. Mukeyo. Ngonia. Can you connect to me? Or I get connected directly to you. How? Yeah, I can't tell you that this room is for. But at least when you speak, you can easily connect me to someone. You tell him, "Wow, this is my brother. It is not in the case of But the problem, I don't know, the patient is in that's what I'm joking. Why? Akuba abantu akola kibabeera mu mbeera oyo takuwatera naye era yakozesa ate ebiragalalagala ye unit ezibaawo suspect ayinza okuba nga si kyekimutawaana kuba nze mbadde njabamukeerera nasiwe emitawaana kyensinga okwagala kubanga waliwo asamuwala waliwo ebidagala yabikozesa ava allegation ziraga nti ava allegation ziraga bano gye
basukira musawo n'abalaba n'abakola n'abasindika webeka oba uwa naye nga basooka bbala ly'ejjeni lwalitwala okitegete you don't just come direct cold okitegete kati mufumba era mukwatene n'obudde mugende mujja kulaba kalina buuza staff yenna kalina walenga wagatandikira wano twalisinga nga bamaze okubaasa ensimbi naye nga kirina okuba kiringa okimanyi musobola olanga ne mufuna abalwadde tusooka oba kyetukola tusooka oba ne tusula haniza eddalu natwana tumujjanjaba bagamba kati abaire eddalu olabe eddalu lyawaswa Emma pange kati anoonya engeri gyadda mu midiya ng'alina sympathy yabba abaana mbu bagenda bweru eddalu pange naawe eri omulala abeera n'enviiri ezitali zinyirira bwe zito yadde enziba nsansubu wasawe mago kyomanya ali anoonya comeback ebintu ebyali bigenda namusibya tulina okugenda paka eri munda kati bo mukukebera nga bagamba ebinnya kyonna kwe byava kizibu ku bwongo ebinnya ebyo basobola kubanga nakyo kirinawo embeera embi gye kyaleeta ku mutwe ebinnya kizibu kyamaanyi kikontributinga kinene kyokka ffe ebinnya bulijjo tetubiteekako siraaso then ensonga endala gye batunnyonnyodde ebidagaladagala drugs ebidagaladagala then ebisigadde byebiri bye bakeberera eri ebirala ebisinga awo bye bagenda okukolako kati nange ŋŋomye bye mba nninda bwe bamala okumpa ansi eyawamu bekapa maybe akasente nsobola esasula kano akayinkwayale biki n'okukebera then eddagala nze nja tetenkanya mu bwongo bwange tujja funa we tulifuna omuntu ataba muli somu essubi nti Sheebah lunaku lumu agenda kutereera 100 ku kine waaki agenda kutereera kubanga ate tutuuse Butabiika ate
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 0752 Kale nga tumaliza King Sheebah ye olunaku olwaleero agenda kubanga asula wano era nga obuli awo tusabe Katonda ajja kubanga amutereeza ng'omukulu bw'atunyonyodde nenga Mukunja tuva wano tuddeyo ate buli omu gy'asula. Tulina essuubi Sheebah bugenda kukyaba mulamu abenga abawala abalala ebyaddala ate nze nfunye amaanyi abawala bendabye wano abalungi abaagwa eddalu tuleka tukwana n'abawala abaagwa eddalu bangi. ng'omuwala atukula bw'ati ng'omwana atukula naye nga yagatta kitegeeza si King Sheebah yekka bangi n'abalala abali eyo abatulabanga naye tennamanya nti yagatta. wayinza obba yatulaba ng'ebyaddala atulaba naye ng'ekituufu yavaako mujasi nga tebannamukebera bukebezi naye nga yavaako. We mbadde awo mbadde njogeramuko n'abamu ku basawo ne mbuuza omu ku bo nti omuwala kati ng'oyo nagamba nno muyinza obba muli awo naye bano abawala abamu basajja mmwe mubasuula eddalu kati abo basajja abasooda abo bakitugembo percentage y'abawala abagwa eddalu olwalaavu nnene naye nga tanywedde bidagaladagala naye bagamba wano ne banyiigira ne bagamba biraavu ebyo biraavu era mukendeeze laavu gye muwa bannammwe banna abantu bagwa eddalu ebyaddala nno tubyogera ng'ebyokupeddemu amaanyi wano e Butabiika omuntu n'agwa eddalu lwalaavu omuntu gwe bataakuzaala naye era sigakuddamu kwagala nnyo omwana wa muntu omwana agwa eddalu obadde olina gw'oyagala bali nenteekateeka nina omuntu awo ku social media awo kwali atulaba naye ng'ebyaddala agamba oyo Mukunja kwenfiira naye okimanyi tubuzi nawe osana kusigala wano kati kwoyo omukyalo oyo gwe ngamba oyo naye nno tubadde eri abasawo ne bagamba abo bozze nabo nga tulaba embeera yaabwe embi okusinga ono omuwala omuntu asobanga aliyo naye nga tebannamukira naye nga wanaatuuka wano ajja kubajja mugamba goseko osigaleko wano. Era gurupu ereese King Sheebah e Butabiika ebadde nnene naye tugenza omutuusa ng'ate kufa abamu tutte kuliko be baagala basooke bajjanjabwe nga ne King Sheebah tebannamukola embeera yaabwe ate yo bagirabiddewo nga balaba ate b'embeera yaabwe embi naye ng'abantu bo ebyalaavu bajja kugwa eddalu era bwesulla ddala eddalu. So King Sheebah ogwaffe katugezeeko sisobola kuwa abantu assurance nti agenda kuwona ogwaffe gwakugezaako Katonda yawonya ye aliyokke n'okumuleka wano eno talina kyakyogerako. Omanyi abantu abasinga abeera mu mbeera ezo takkiriza kikyali gwe bw'oyogerako naye oba tomubuulidde gw'olese buleesi kibumba ndowooza tandika wamubulidde nti tujja ekisooka ffenna tutya empiso era gwe bagenda ogikuba singa osooka buuza musawo nti bagenda ginkuba ogigaanirawo naye yakimanyi nti wanaagikukuba yadde ejja kuluma ojja kuwona yagikukuba bukubi ebisigadde muteesa nkya. Kati nze mbeera ne King Sheebah obudde obusinga obungi n'omuntu yenna akulaga mbu amulumirirwa nnyo abamu no bamulumirirwa bamulaba ku ssimu kati nze abeera naye nze mmanyi ebimukwatako ebisinga obungi nze nnyanukula ebibuuzo ebisinga obungi nze mmanyi kye tuyitamu okubulandinga omuntu n'atuuka ku leva erinnya ku nnyonyi ne bukya n'omulaba ku kkubo nga tabirinako azina amazina embeera eri muligwa eri eddala limansu ng'ali bibye obulumi obwo nze mmanyi kye buba butegeeza ekitegeera. So ekyo tetwetaaga sooka tuteesa naye era seetaaga sooka tutuuza meeting kubanga ku bawi b'amagezi be nnina be mmanyi
bwe tugamba nti tusooke tukubaganye ebirowoozo solution mizano gifuna mwezi ogujja mwaka gujja okategeera nyingi nzibu ekyo olaba sibuuziza bazadde be kati gwani omulala ayagala nkubuuze gwe olaba kyenkoze kikyamu poliisi ziri awo akutwaleyo ndoopa bulobi nti nakoze ekikyamu otherwise nze ebintu ebisinga mba mmanyi kyenkoze eyo ekituufu ate abantu abamu bampabula bubi ampabuza maanyi oda kyokka yeerabidde nti nze mufuna King Sheebah yonna gye namujja teyampabula okategedde bulungi nnyo kati mpabula mpola mpabula bulungi okategedde guno mwaka 2024 okugamba woba onjagala njagala bulungi woba ompalana bulungi okategedde sikuddawo kweyisaako ng'ate olaga kirala okitegera kyengezaako omuntu ajja kubuuza waliwo shows waliwo ne gye nakugambyeko awo nga baadde babaagala babiri era nga mulina kugenda bayo babiri mu kiseera kino mu kujjanjabo naamujjangayo ne mugenda muyimba koze bitugenda na mu weekend shows eziriwo sofa ezo nga mugenda nga oli abaagala babiri ali available nti wanaabeera nkugambye wano tetugenda sobola bujjanjabi bwawo kuba nkunyonyodde nti tetusobola muleka eri wansi olabye ebyayo nti abalalu notoloka batoloka beeyitiramu ne bagenda balwanirayo eri eno akasente kayo kalabye tetuyinza kasobola kati ng'ekyenjagala wano bamukebere yenna omutwe batunyonyole nti nze bamale mbagambe mumpandiikira eddagala nze njali eyiribira mu mbeera yange okategedde so kitegeeza agenda beera available ng'asobola ogenda ku show n'ayimba n'abeerawo bwe tutyo ng'era obulamu wabadde abutambuza nga n'eddagala waalimira show eziriwo sofa Nabugabo Sand Beach bambuukinga omu Easter Monday n'Embiriizi Beach Masaka era Easter Monday ne Nabugabo Sand Beach kiri Masaka ezo zonna show ndyogo mpozi wanaabaawo for the sake nyinza okugamba ninga akalitambule naye nenga nze muntu ajja nenkuba show King Sheebah ne waba takola ki taliwo naye ng'omuntu amwetaaga for a show wali tali nti n'obulwadde obwalina ali mu mbeera gy'abaddemu naye twagala layika atereere kiri ekimutawanya kigenze mu ddala mami we ankubiddeko leero ku ssimu omwana oli omuto taddangayo ku ssomero Ivo okategeera naŋŋamba baatukuba emiggo nga tunoga amayirungi mbw amayirungi gavumenti eyagala galinnya mu ggere kati ate jjukira yali yagenda mu kunoga mayirungi kanaŋŋamba baatukubira eno emiggo tetukyakola tubeera mu nnyumba bikyanyonyodde ebintu bingi n'ennaku nenkwata ku mutima era mugambye katutetenkanye akasente omwana omuleete tumuzzeeyo ku ssomero asome kuba banne baatandika so King Sheebah ye tusazeewo asooka asigale wano abamwagala ennyo abantu bakirizibwa mukyalire tewaliiwo buzibu kyemmanyiwa tetunnafuluma kuba nange nkyalina okuddayo eri munda ebisembayo sinnafuna biri bisembayo then bwe bimala okuggwa omuntu wa ddembe kyemmanyi kyekuba nze ndabye abantu bayingira bajja ne balaba abalwadde wano amuleetedde bakumere ne bakola batya ekyemmere toyinza kyekwasa nnyo kuba kati eno tebaleetayo mmere bagigulirwa omwo mwennyini era yennyini buli kimu kibeera eno maybe eri mu bali abeeri wansi yo ndowooza babaleetera naye bano abeeno eno eri gye bayita public okeberebwa kyemmere kuyinza obutatwala nnyo time oba nnaku nze we bampeera gundi eyo ne baginkwasa nga kiba kiwedde kati then ate bino ebizimba mu mutwe kati ebyo biba byakujjanjaba olwedde ebyo byakola enkovu naye kati enkovu ndowooza amabwa ago ge yafuna okwekanga okwo kuba omuntu akukuba omutwe ne guwomoggoka bwego ate embazi nze waliwo oluusi wentunulira King Sheebah naye obulamu bw'alina Katonda yamuwa obulamu bw'abantu nga 10 Sheebah we bakunyonnyola obulamu bw'ayiseemu waba muntu mulala aba yafa dda nga baamuziika n'akalambo ne kavunda naye Sheebah akulaga ye fayita mulamu waba mmotoka oba kikaaki oba senotulaaka Range Rover abeerawo talina gy'alaga bannange omwana oyo obulamu bw'alina omwana omuwala ng'osula ku kkubo
mulalamu Mukama bambi ayongere omubeereramu tumusabireko ekyamaanyi ndowooza kye tuyinza okukola tumuteekeko mu ssaala zaffe Katonda ayambe atereerere ddala naffe we tuli tugenda gezaako buli ekisoboka music still tukyagezaako n'ebirala tujja batubibategeeza ebisembayo paka kuwulira bubi Gravity wamuvaako Gravity omutujjo oba yeekwesewo ennaku zino yabba oluyimba lwaffe ffe we tuli mu Kamoli tumulaba ne mumulemesa ozimba eddwaliro mumusibyeko yeba na eddwaliro yakomawa yagamba mbu Bobi Wine yalemererwa mbu ayogera bwogezi takola bikolwa yakoze yazze n'amaanyi azimba eddwaliro naye osanga alizimba kati mu kasirisi olwo yatuwanga update ku update oyinza otuuka yali agenda yatusuubiza eddwaliro ng'ali kuzimba ssabo oba ng'ali kuzimbawo zoo Gravity omutujju kubanga nze sikyamulaba banaye nga yawaganga ebibimba bikka kale tetusobola kusukkawo wano bye bye. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.